Swabula ow'omukisa ono yakulira bannamawulire mu NUP abakola ogw'okusakira amawulire ku mutimbagano yawambiddwa drone era n'abuzibwawo nga n'essaawa eno we bwogerera tebannamanyako mayitire ge kubanga kigambibwa nti drone yamunonya okumpi n'amaka ge waasula akawungeezi k'eggulo. Ono yagezezzaako okukubirako abantu abamu ku banne babadde akola nabo emirimu n'abategeeza ekimutuuseeko, naye ng'okukwatibwa ku ono yalina amasimu ge yatazaafuna nga bamugamba nti waliwo mikwano gye abamuyita abasisinkane Samuweya bamuwe ekirabo kye. Mukazi wattu yadde yeeteekateeka okufuluma ennyumba ye drone we yamuwambidde n'abuzibwawo, naye okuva yawambiddwa nakati amasimu ge tegaliiko era ng'abantu babamunoonya beebuuza wa gye yali watuufu tebannakitegeera. Kati nga basaba bwenkanya beebuuza nti Bannayuganda abawambibwa entakera nsonga ki ezibawambisa, beebuuza ku be babawamba kubanga baali bawambiddwako ne bamala ne bateebwa bajja ne batubuulira embeera ebayisibwamu nti ebintu ebibabuuzibwa babuuza plan B ya Kyagulanyi kaasiriikiridde kano ayiiya kiki kyazzaako ye lwaki akyalina amaanyi mangi mu Bannayuganda abawansi, abantu be tuyita abantu ba wansi. Ebintu ebyo nze ngamba nti oba singa mwandibadde basajja bakulu ne mukwata Robert Kyagulanyi yennyini ne mubimubuuza, oba Secretary General w'ekibiina waali Kyagulanyi Ssentamu alina ba Vice President be mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo, alina owa Buganda Mathias Mpuuga, waliwo mukyala Lina Zedriga oyo naye Vice President, Jole Mugisha Vice President. Kati abantu ng'abo nze bendowooza nti ab'okumwanjo singa mbadde mukwata ne mubabuuza ki kye bazzaako, okusinga okuwamba Bannayuganda abatalina musango, abatalina kye bamanyi. Okuwagira omuntu tekitegeeza nti atujja mumanya nnyo okumumalayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bw'aba nti in case alina kyateekateeka tagenda genda ng'akibuulira buli Munnayuganda, nedda kangeze nti weekiri era ekyo bajja kinyumyako bo nga bokka abali ku lukiiko olukulembera ekibiina, so si buli Munnayuganda nti olw'okuba oli mu NUP nti bajja kuba bakubuulira ku kigenda mu maaso. Kati okuwamba abaana ne mubabuuza ebintu bye batamanyiiko ndaba nga bakola eky'obwereere. Wabula kano kalowoozo nti bannakibiina abawambibwa obudde buno mwandibadde bagezi nnyo ne mwegendereza. Mwe mwali mubaddekawo ne mukyebuuza nti lwaki bonna kati abawambibwa babawamba ne bamala ennaku ze bamazeeyo. Abamu babatwala mu kkooti ne balimba nti balina emisango egibavunaanibwa ne babasibako ebisango bye baagadde. Abamu ne babata buti okuva mu ttokya ky'embazzi ze babeera nga babatulugunya. Naye mwali muzzekawo ne mwebuuza nti emmere neebaweebwa mu makomera gye baba bali eyo gye babeera ebeeramu ki? Abamu ne ku bannaffe abo bakubwa ebiyiso omuli ebiragalalagala. Tolowooze nti n'enkola eno okuwamba tola nti okuwamba kweyongedde okumu bwe kuti. Tetulowooze nti enkola eno emmere gye babawo ebeeramu ekintu nga bakuwamba n'omalayo ne bwe bawiiki emu ne bamala ne bakuta, wabula ng'ogenda kubeerawo ko obulamu bwo kaseera katono otandike okufuna ebirwadde by'otategeera era okukakana mujja kuwulira nti kwe kufa. Gundi abadde gwe mumanyi nnyo munna NUP afudde ebitategeerekeka. Gundi yalwaddemu lubuto n'afa. Ono yalwaddemu kantu katono we kati naddusibwa mu ddwaliro teyalutonze. Tulowooze nnyo ku kintu ekyo nti kati abaana ababeera ennyo ku lusegere lwa Kyagulanyi babawamba kumukumu naye bwe bawambibwa bamaziwa ina ku ntono ddala ne babata. Kati baagala abantu abo nti olwokuba babeera ku lusegere lwa Kyagulanyi tebabawamba babuuza bikwata ku Kyagulanyi nti kuba babimanyi nnyo, wabula balina olukuwa olupange lwe babakolera, ebintu ebibatuusibwako, eddagala lye babakuba n'emmere gye babawa. Bayinza okuba baagala okukendeeza abantu abo nga temwekwasiza nti gavumenti yeyina kyebakoze wabula nga ye batadde ne bafiira bweru nga bamaze ku nnaku eziwera. Kati nammwe ababadde bakyalemedde ku mulamwa bw'otandika okulaba Swabula afudde ebintu ebitategeerekeka, Gundi afudde ebintu ebitategeerekeka nga mumanyi nti bannakibiina b'amaanyi nnyo. Naawe abadde akyawagiro gyagamba naye enfaaki abaana okufa nga bafiira ku sipiidi, naye nga bakoze akakodyo nti ebintu bino babibaliisiza gye babatwala ne babata ne bayita akaseera ne bafiira ebweru nga tebafiiridde emikono gyabwe. Tutandike okwegendereza ekintu ekyo kubanga okuwamba ennaku zino ate kweyongedde. Buli lunaku oluziba bawamba Abannayuganda basukka ku 10 naye bambi tebakyababeezaayo nga bannaffe bali be bamazangayo emyezi, bamala nnaku bunaku ne bakuta. Tutandike okwegendereza ekintu ekyo era buli gwe baali bawambyeko mu kaseera ne bamala ne bakuta. Bw'oba olinamu kasente
odduka bunnambiro weekebeza obulamu bw'omanye ki ekibulimu otegere ne bw'oyimiridde bw'oba ng'oli seefu Mukama aba akuyambye naye bw'osangibwa ng'olinamu embeera etategereka gye bakutaddemu n'ofuna obujjanjabi obw'amangu ate kikuyambako nakyo okutaasa obulamu. Kati awo Uganda weetuuse okubeera munna NUP gwafuuka omusango omuloope.